Poliisi n'abakuumaddembe ab'enjawulo ebyokwerinda babitandikidde ku mulyango nga baaza awakuŋŋaanidde abasabi n'abadigize. Ng'oggyeko ababadde baazibwa obwedda buli kifo kibemberedde abakuumaddembe okwewala byonna ebiyinza okuddirira. Mu kukuuma kuno waliwo abaakwatiddwa nga bakwata mu nsawo z'abalala era ne basibwako obunnyogoga. Ku kijaguzo ky'enkuuka abamu baavuddeyo beemulugunya olw'okuyisibwa ku litalaba. Essimu mbadde wali ku hoteeri nga ndi mu kulya kyamisana ngenze okukwata mu nsawo nga sikyagiraba. Ngendayo eriko ngirange ne baŋŋamba tebasobola giranga ne ŋŋamba kangiveeko. Okwetooloola amakubo ag'enjawulo yonna abakuumaddembe baabadde bulindaala okwaŋŋanga yenna ataataaganya ebyokwerinda. Wabula mu bitundu by'okumunaku e Kasubi abaayo omwaka tegwabagendedde bulungi anti abavubuka abeekolamu ekibinja ekimanyiddwa ng'eggaali baabayiseemu ne batabalekera wadde akantu. Ezze babadde eggaali ng'abantu 5 ne bakuba abantu ababayisiza bubi naye ate ekyennaku wadde poliisi ngiraba ne poliisi yakajja. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire ku bikujjuko nga bwe byatambudde, amyuka omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire ategeezezza nga bwe baakoze ogwabwe okutwalira awamu olunaku ne luggwako mirembe. Waliwo abaakwatiddwa n'ennyondo, waliwo abaakwatiddwa n'ebisi mu bifo ebiri mu Kampala Metropolitan tulina abakwate 10 nga 3 ku bo baakwatiddwa mu bitundu wano mu Lubaga wabadde enkuuka. Agamba nti abantu ababiri bokka abaafiiridde mu bbinu ly'omwaka baafudde bubenje ng'omu yabadde ku luguudo lw'Entebbe nga n'omulala yakooneddwa e Nateete. E Nateete waliwo omugoba w'emmotoka eyalemereddwa emmotoka ye oluvannyuma lw'okugivaamu n'atomera boda abantu ababadde batambula ku bigere era nkakasa nti omuntu omu yafiiriddewo ono nga yategeerekese nti omunansi wa Sudan. Ku bakwata ab'enjawulo Luke ategeezezza nga bwe bagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Kuba abamu baakwatiddwa Lubona n'ebintu ebyobulabe, abalala baakwatiddwa Lubona nga beenyigira mu bubbi era bakubbako emisango egy'enjawulo batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Oweyesigire agamba nti waliwo n'abaakwatiddwa n'ebimu ku bintu byabo ebyokwerinda. Waliwo omwami gwe bayita Abasiku Jordan eyakwatiddwa n'amasasi 2. Yakwatiddwa mu chaachi ya St. Stephen wali ekisuguma kindye n'amasasi 2 mu kwekebejjera wano ku Watoto Church tulina abantu 2 abakwatiddwa n'ebintu ebitategeerekeka ekiteebezo okuba nti no fireworks nate tebalina kubeera nabyo era nga bigambibwa okuba nti no bibwatuka mu parking. Wabula waliwo abantu 15 abapookeza mu ddwaliro olw'ebisago ebyabatuusiddwako mu kanyoolagano nga bali mu kusaba ewankulukuku okwategekeddwa Pastor Tom Mugerwa. Abantu 15 nga bano bakyala okufuna ebisago era 8 ku bo bafunye ebisago eby'amaanyi ne batwalibwa mu ddwaliro ery'Ekitebi ne Lubaga naye nga njagala okukakasa tewali yafudde mu kavuvuŋŋano kano nga bino byabaddewo ku ssaawa 3. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.